Omanyi nti sex yeddagala likyasinza okujjanjaba omuntu. Kuki? Sex. Aya sex tulaba yalwaza abantu. Nedda. Mune sex yakyasinza okujjanjaba omuntu. Mu COVID nali mu ICU awo ku Mulago Women's Hospital. Omusajja najja nga mbawe yali ali mu kome ennaku nnya. Omanyi nti yakola? Kati wano mu kumunaza yamunaazanga bunazi bwati namu massage nga semanengene. Ekinywa nakimassage nga bulungi mu bumpimpi namukuba akasabbuuni. Bakuba omulwadde akasabbuuni. Omulwadde na gwalola byeka pipe y'amazzi toseka. Wala byeko pipe y'amazzi ngoji ojijjeko noji pa negira omulundi kunaba omusajja yasamula nakuba endulu abadde amaze omukazi nakuba bannaye omulwadde ayogedde omulwadde azuukuse avudde abadde mu kkoma no ne wali ka machine wali akagira ne katandika ga ti oh you get the stabilizing bannaye muve ku kintu kibayita sex. Ekintu ekiyitibwa okwegatta kintu ddagala ly'amaanyi nnyo era mwabalina abalwadde abali mu kkoma bwa massaging bwansaawo era eddagala ndibwa mwabalina abalwadde abali mu ICU ku ky'omukazi. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala, ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Lubalusewa TV kwoli tubebaze entakira okusobola okubanga mutugoberera ku YouTube wali ne mu commenting ne mu liking ate ne musobola okubanga mu subscribing ku Facebook mu liking page yaffe tubebaliza ddala ate ku TikTok muli bamaanyi nnyo ajesa mulgemanya program bino badde obimanyi nate enkomyewo ne Rule Bombo Road sobola okubanga ate tutambula omusajja ateri antama sobola okubanga ate tutambuza ensonga nga bwino okutambula onakolwa leero program tugenda gitambuliza mu banneekolera jangi njagala berule abamanyi yagendayo oko yebwe yagendayo kiki kye yafunayo yanyumirwa teyanyumirwa ey'amasaagi mugijjukira atugamba nti yakoma ku mitwalo 2 gye yawaayo n'akwatibwako naye ensonda zitugamba tayinza okuba lule yalya okay producer mpalule ye yanjulya abatulaba tusobola okubanga ne tugenda mu maaso tusanyuza okulaba natesebo nange nsanyusa okusanga abatulamba lamusiza era mwebale nnyo mwebale ku subscribinga mwebale kutulaba na kutufollowinga na commentinga walo ya commentinga nagamba lule walya nagamba lule walya naye oyinenge gye weraliikiriddemu
wagenze ne wekebeza ku musaayi ganiraliikiridde nti anti wali wekebeza ku musaayi nga omusawo wali ayogera ku masimu gamba nga bano omusaayi bane bannayuganda bali awo mugabe ku musaayi ekisooka nti omusaayi gwe gubeera mu mubiri gukuletera okubanga okaddiwa mangu ogaba ku musaayi tokaddiwa bw'oba nga togaba ku musaayi okaddiwa naye buli wogaba omusaayi tokaddiwa odda buto kubanga omubiri guddamu ne guzimba omusaayi omupya naye omusaayi omukadde gukaddiwa ne gufukana gwa bulaka mugabe ku musaayi. Okay, Summit Gardens esangibwa Matuga mu Kito. Oyina omukolo ogw'enjawulo, oyina embaga, oyina okwanjula, weekwate Summit Gardens kumpi n'ekkubo abagenyi b'osobola okubaanirizawo bulungi ate walagirikika gwe kasita otuuke Matuga ku Kobiro ku Summit Gardens osobola okwambukira wantu wa mirundi ebiri waliwo bayita ekikubo kya Rabamba kyekino kiba obangadda wangadde Kasangati so abasinga bagamba bayitawo nnyo ku musenyu bw'oyambukiraawo obupande bwa Summit Gardens oba obulaba ate wano ku kyaki y'Abakatuliki bagita St Francis awo nawo bw'oyambukirawo otuukira ddala ku Summit Gardens ne bw'obuuza akaana akato Summit Garden wewa jangu leetawo omukolo gw'okwanjula embaga graduation parties ez'enjawulo bajja kuweereza bulungi obutagambika ebisulo babiyina ku Summit Gardens webaka bulungi nnyo nnyini ddala nosobola okubanga ekintu kya mulembe nnyo lule ku Summit Gardens okulaba n'omwagalo waawo kituufu era ndawaliwo ne bouncing castle osobola netawo abaana ne bazannya walungi abaana basobola okujja ne bazannya waliwo swings ez'omulembe akayowo weekali balinawo n'eddagala erizimbwa obutafaali obanga olina akalwadde ka mukenenya bubumbulaba South Africa yabukolako research obumuli obwo bwolabanga obumuli obufumba n'onywa muneebuubwiza akalwadde ka mukenenya obwo babutimbanga bukimuli weebulini ojja n'ogayagayako ku bwereere bayina n'okufumbirawo okwo ekikopo n'ovaawo ng'okinywedde n'oweweera n'okilinzinga Okay, abateekamu ensimbi waliwo Mosh Media banono nga bakugu mu bifaananyi ate Mosh Media bwejja wano eno ku Summit Gardens mwabakola embaga waliwo gye tugana tugendeko mu bimuli twekubye ebifaananyi bwojja ku Summit Gardens buli kimu kibeera muzuri sana nosobola okubanga wekubye ebifaananyi ne Mosh Media nosobola okubanga ofuna ekifaananyi kinyinyi ekiri ku mutindo. Mosh Media enamba ze ziri ku simu oyogera na director yennyini nasobola okubanga ate bakuba picha ey'omulembe nnyo abamasomero mwekwate Mosh Media bakola flyers ez'omulembe bakola brochures bakola buli kimu kyonna nga bolaba ebifaananyi nga bola Sunset Gardens bwe yakoze show waliwo ebipande ng'ebyo bakozesa okitegeera embeera esobola okubanga etambula bulungi producer yatudduse edda simeyiwo yalaze katugere mu maaso nekyo tulina kyakkola Lule Bombo Road sigendanga kumba malaya naye nga mmwe abaali bagenzi eyo bamalaya bano bafuna batya kuba kisuubira nti abantu buli lunaku basobola okugenda mu mamala ekirala ewantu we bakolera ennyumba ziba zaani ziba zaabwe ogaye tugenda nkumba malaya kati golooza babeera ku maazi kati gwe tokimanyi nti baneekolera zijanga abo kigambo kire kya malaya kiine ngekigiramu nze kyenkimanyiko nti bali mu mawanga ag'enjawulo bangamba mbu waliyo n'abazungu olabye ku muzungu ino yogera ku muzungu okimanyi nti olabyeko obufumbo bwa bannamagoya ndaba nnamagoya nenga alina muddugavu kati balaba bannamagoya ne bagamba abazungu mbwe tetulina abazungu nga banneekolera gyange nabo gye bali naye nze ndowooza bayinza babalaba bannamagoya naye nze omuntu gwe neesunga muzungu kyobola bwe ndaba amwina nga amunkubire kakati olina ekigambo ky'obuuzizza tutandikire awo ogenze ogambye togenda nko mu bamalaaya nengera n'abalengere kakati okimanyi nti abamu oyinza obanga olina mukyalawo kati tugeze nga ggwe siga nti mukyalawo malaaya naye nga ggwe nti doyakunyonera maka ng'obeera ne mukyalawo naye nga waafuluma eri ati bamuyita malaaya ewaka nga gwe mukyalawo wawaka naye nga waafuluma nadde eri bamuyita malaaya so kakati kyengezaako okulaga nti
specifically tewali kifo kyogenda kusangamu nti bamalaya basangibwawo wokka. Omuntu owakazanyaako asangibwa buli wamu. Buli kifo kibeeramu nze njagala nnyo kitwala nnyo bwentyo nti nze kyolina omumanya nti buli kifo kirimu omuzannyi w'akazannyo oba w'akazannyo ka sex ak'essente buli wamu. Ne mu kyaki mwebali. Mu kyaki mwebali. Olaba ne mu palamenti mwebali. Kizibu. Neddala. Owakanye. Buli wamu waliwo bamalaya. Kyolina okumanya. Okimanyi bulungi nti ne maofisi ago gwe mutiisa amaaso mulimu obwamalaya. Bamalaya n'obwamalaya byanjawulo. Si bwanji bye bimu. Obwamalaya bwe kitegeeza nti omuntu azannya akazannyo ngo osooka kusasula ssente, musooka kweramuza. Kakati kankubuuze. Bwe mba sina kye saakoze nsooka kusasula. Wanti olumala okukola olina okusasula. Kitegeeza nti omuntu yenna muve ku kintu ky'okoza nti temumanyi bamalaya. Kino kyengezaawo okulaga nti bamalaya oyo ama producer era njagala okitegeere. Bamalaya bali bulki mu buli wantu. Nze onvuddeko. Mu bbala gwe nkuvuddeko. Kubanga olega bulezi buswiriri. Bamalaya wamma bali buli wantu. Olaba wogenda mu bbala wali bamalaya. Mahoteri agebbeyi wali bamalaya. Wogenda mu bifo wogenda ku gundi wogenda mu offices ezize waggulu eyo era waliyo bamalaya gye bali. Nkugambe ne mu parliament tontunulira booto ne mu parliament wali bamalaya. Osegedde katono mukwase mbukulembeze oyinza okuwalabula ffe. Amosegedde buli wantu kyagala bamalaya balowooze nti bamalaya bali wali. Nze bulijjo bwekimanyi nti waliwo gazetted places nti wano. Kiki ekifuula omukazi malaya? Njasooka tutegeere kubanga wansimbi. Kaakati omuntu azze ng'asaba omulimu nga gwe director gwe boss omwana muwala azze ng'ayambadde nga banninja ayambadde kyentegeeza eri bagita hijabu ng'olabako wano otta. Oyo asaba mirimu. Lwaki bamuwa mulimu oyo? Lwaki azza ayambadde enkunami gwe basookerako okuwa omulimu? Genda ku customer care ya MTN. Ojja kakasa nti obwamalaya gye buli oba MTN oba Airtel. Nti osanga oli ng'ali ku customer care ng'ennyambala gy'ayambadde ddala ya customer care. Nga ya customer care ng'olaba omwana ebbiri lyonna lizimbye alitaddemu oba balikuba mu mukka ne liryoka liyimuka ne lizimba wano. Nayambala erikuba mu jeke. Nayambala akagundi kano. Bamala atalina kabina tebamuwa ba customer care. Wabanga akabina atisika ino okugendera ku mubiri gwe. Wabanga talina kabina ng'ali awo modo alina okubanga mbutuufu yamala yanyirira. Lwaki bamuwa ba customer care? Waki mu customer care tusangayo bannakibijjigiri? Nkulaga kibayito nkulaga lwaki ekigambo ekyo njagala mu kiremo kijja kubana bemuwoza bemulowooza nti bamalaya. Njagala kulaga nti bamalaya buli everywhere. Obo bwamalaya buli mwebika. Buli nkugambe saga tugambe nti buli mwebika. Nkugambye obwamalaya buli wantu. Nti mu office ogenda mu office olinga agenza okusaba omulimu. Nasooka amujjamu okimanyi nti bakazi baffe bagenda osaba emirimu babaliira mu maofiisi. Tekisoboka naawe. Era obwamalaya ku lw'ensonga nti amuwadde omulimu teguliimu si gwa ssente. Gwowadde emitwalo 2 ng'omaze omujjamu amaze okukujjamu n'omuwa emitwalo 2 n'otambula n'odda ewaka tomuwadde ssente. Ayagze ng'asaba omulimu azenga tuli kugundi ya bamalaya. Azenga asaba omulimu. Edo producer ebintu ebikole. Oningiza ne mugundi. Azenga asaba omulimu. Ng'agenda kufuna akadde kamu emitwalo 2. N'omweggala
n'omugambira otandikirawo okukola enkya ng'omweggadde era naye oba omukoze eki oba omusasudde aye kitegeeza ogenda kubanga yo tojjaako nga buli woyagalira olya oyo naye aba akozebwa amalaaya nga waffe wawaka nga mukyala wawaka baffe nga tubeesiga nnyo naye babatuliira era kyova olaba nti abasajja basinga agamba mukazi wange tagenda kukola balina ebbuba naye ate gwe wonoogaana olw'okuba olina ebbuba toyagala mukazi we bamukuliira olw'okuba agenze afunye omulimu ogutya ku mulimu we bagenda mmuliirayo bamukwana kakati naagenda omulya agenda mmuliira bwereere kubanga agenda okuggyawako okukola amazzi agenda mmulya ow'amasannyalaze agenda mmulya owa KFC aleeta delivery agenda mmulya shamba boy agenda mukulira mama bali abo era gwe obo yagala mukazi wabeere mugumu mukazi wo mukese sex mulye kya misana kya ggulo ne oba mukazi wo mayinto mulya bulungi omukazi ayenda lwakuba nti tomu takuta ate kukuta kwawe waliwo akataala akakanti kati nzukuse oyagala amale ku akakataala alikalize sijja tegera kyakuse kalizo namanya ati tonakuse tebajja mmunyendako tegera otya nange era simanye nange nkugamba ebyo kubala kugamba ebirudde wamanya otya ati onamukusiza nze kyengeza kulaga nze wange wakakuta akiso ayakachi kati ate nkugambe konti owange ayireta mpula gyatamulano mayati yakuse bukiri kakati uliriza nno okumanya abasajja tuyina obuzibu kakati ube yagala okumanya nti omukazi akuse womala omulya musitula omukono guno bwoti kasobola banga nawe ntandeka manya kuse kasitalemu okwekyusa omulya ne yekyusa n'atulunula eri naye okumanya nti bannaye tudde emabega bakazi baleka tebakutana twandibadde awo ate balina amaanyi omulya n'omala omulya n'okwekyusa nga tasobola kwekyusa tasobola nasuka genda awo okuvaawo genda kunaaba naye ate gw'olumuli obulungi n'okkuta n'ogwa wali okimanyi nti ku makya yakuzuukusa ngeyabadde golowooza nti akkusa agudde eri naawe okkusa ogudde eri n'omusono omukono nga tagama bannaye nvaako naye ku makya oba okyebase bwoti ogenda olya nga gamba tata gundi jangu ozukuka obudde bukedde onaabe nekyaye nga amaze n'omukufumbira ali awo akeera 12 ne lwaki obanga gwe bakubye emiggo gw'omusajja bw'oba ozukka ku magye gava wala obujiji buva wala obujiji buva mu bigere obugere ne bukalambala bwe gava wala n'ompulira enduulu walalala waliwo bakuba enduulu abasajja ngulu chichali waliwo lumu omanyi zino ennyumba ezitatuuka ez'abapangisa waliwo lumu yali mu nyumba eyo ng'amugamba abaana batuwulira n'amugamba abaana batuwulira kola mpola abaana batuwulira nga oli akola tombuuza gye nnali mbu abaana batuwulira n'atandika kati abasamula n'agamba batuwulira kakati tobuuze kakati gwe badde ogamba abaana batuwulira ate kakati gwoliikanye batuwulire baba bawulire ddala bamalaya bano sente basobola zifuna kuba sisuubira nti bafuna bakiraya nti buli lunaku bamalaya ye bizinesi ekyasinza okuba nekiraya nti kekaza nnyo olaba sports ono oli asamba omupiira nga toyina nawe omufuuyira nga tosobola namufuuwa mutwalo ng'ogenze namboole okulaba omupiira ekisinga okwewunyisa omusajja asamba omupiira ne bakuba goal Uganda Cranes nekuba goal abantu ne baga ne tuwali yali avuddeyo n'agenda afuuwa musambi kwalabeyo omuntu n'agenda n'afuuwa omusambi wali mu kisaawe naye abantu baba bamalaya ssente olaba n'abazinyi omuzinyi ayambala bano bashakira bani banwaje n'ayamba analaga kalumono yakakukunadde bwe kati oli n'ava n'agenda amufuuwa akakadde naye nga wagira Uganda Cranes tasobola gana
oba Ukraine naso agera n'abafuwa nga bakupye bulungi golo bawangudde naye agera n'afuwa Shakira ali wali no banywaje kyoga abantu bino bibatwalira nnyo sente zaabo nkugambye ekintu ekiyitibwa sex oba ekintu ekiyitibwa okwiga kitwalidde abantu sente tugeze ngenze nguze malaya omanyi nti sex yeddagala likyasinza okujjanjaba omuntu kuki sex haya sex tulaya yarwaza abantu nedda mune sex yakyasinza okujjanjaba omuntu mu covid nali mu ICU awo ku Mulago Women's Hospital omusajja najjanga mbawe yali ali mu kome naku nnya omanyi nti yakola kati wano mu kumunaza yamunaazanga bunazi bwati kati natuuka kusema nengene watuuka kusema nengene bwati nga amusima ntujukira omuntu wabeera mulwadde nga ali mu ICU aliko buli omu avuga titi eba mwayalinze yenna bakule oleeta akabaketi wali n'obutawero nobanga omusimula kwe kunaaza kw'omulwadde buba tubanaaza abalwadde yamugira bwati n'amusiimula omusajja semanengene n'asituka n'asituka naye nga badde mu kkoma ennaku ezo kati awo omukazi n'akola ati omukazi omanyi kye yakola n'agamba ekitegeeza bba wange akoze eki kati ampulira kitegeeza bba wange kati ampulira kati uyawulira nti bba wa amuwulidde n'agamba ekitegeeza bamukwatageno mu bugere nga teyenyo bamukwata buli wamu naye yatuuka omunaaza awantu awo munnaye n'asituka sema n'agira zi nayimuka kati omusawo n'amugamba nti kakati omanyi kati sandika mu massage nga pati ya wansi oyagala massage omukazi natandika mu massage nga pati eyo na wansi nga semanenge n'atenze bwati kati omukazi ne kimujjira mu bwongo nti olaba yatenze kandaba oba awulira ddala namu massage nga semanenge ekinywa n'akimassage nga bulungi mu bumpimpi n'amukuba akasabbuuni bakuba omulwadde akasabbuuni omulwadde na gwalolabyeka pipe y'amazzi toseka walabyeko pipe y'amazzi ngoji ogijjeko noji pa negira omulundi kunaba omusajja yasamula nakuba endulu abadde amaze omukazi nakuba bannaye omulwadde ayogedde omulwadde azuukuse avudde mu kkoma no ne wali kamashini wali akagira ne katandika ga ti oh, you get ne stabilizing bannaye muve ku kintu kibayita sex ekintu ekiyitibwa okwegatta kintu ddagala ly'amaanyi nnyo era mwe abalina abalwadde abali mu kkoma bwa massaging bwansi awo era eddagala mwe abalina abalwadde abali mu ICU ku kyomukazi simanyi omukazi akwatikako simanyi wekibeera ekyomukazi kyo nze sijja kulimba ekyo sikirabanga omanyi njogera byemmanyi byenalabako era ekyakyembadde njagala okugamba yenna ali eyo nti yenna ali eyo ng'oli musajja oli depressed olina depression ng'oli musajja mufumbo omanyi abasajja abo babeera abafumbo batuuka ekiseera abakazi ne bateeka mu depression abakazi bagenda ne babanga bakola mu maofiisi eyo bajja leeti abamu bakazi bannabyabufuzi babeera mu bateeka babba baabwe mu depression abalala balooya bajja leeti bajja bakooye abakazi abo bolaba abali corporate abo bolaba abo abali nnyo corporate abakazi abo tebali flexible nnyo waka abakyala bola mu office nga bali very serious kati nkubamaka manyoga nayo weba mukwano oyo nkubamaka kafaananyi nga ndaba saba wabi wa government ogenda mugambo you get nga mukazi
ogera banga oli judge olaba ko minister yasiba omwana eri ebusoga lwako mukwana omulamuzi olaba ogera okulaba omulamuzi ng'oli saabalamuzi naye nga mukyala ogenda mutandika otya osobola nti olaba kati nga mukagadeni kano ke tulimu tosobola mulirako mukagadeni ako yenna abeera buli ssaawa ate lwaki omulira mu gadeni lwaki tomulira mu room bwe buzibu bwammwe awo kyova abakazi bamwe babalya nga bagenze ebbali babakola batalabangako okimanyi nti olina okwapugradinga obulamu bw'omuntu buli ssaawa n'omuzzaako obuto abakazi abo baagala nnyo bafuula nti bato buli ssaawa ne wabawankaaga olwo mukwano gwange yaŋŋamba nti yatwalako omukyala mu nsiko naye mbunga obukiwuli bumufumise bati awulira obwakazi mbwate beyongera bweyongezi byaganye omutwalako mu nsiko mutwaleko omulireko mu bisanjasanja eyo mutwaleko mu bisanja omulireko mu bisanjasanja mutwaleko mu bitooketooke mutwaleko eyo mu mmwanyi mutwaleko mu nsikosiko eyo mu bisikosiko kyovala abantu batwala mu campsite kati oli alina kinabiro ky'amazzi kiyonjo kizibu alina jjakuzi kati naawo n'omutwaladde mu ssanja bamanyi kimu nti sexi wa buliri ate mu buliri ne mukola sexi mu buliri alina okwebikka beerise bajjeeko ettaala eva sexi wa mu buliri style egyo mwaka bawali olina mutwalanga wa mulireko kameeza bw'ogyasa emmeeza yange ng'enkya ogula endala omanyi essanyu lyoba ekyeddakiika 2 lwaki kyonona ssente yange mulireko mu ddiro mu bitebetebe mu bwaseyase mugweri omanyi okubanga okolera omukazi sex awantu atalina kukolebwa sex ne muvaawo ne mugwa wansi omanyi nti mugwa wansi nga toyagala kuvaayo nga toyagala kuvaayo nga omugudde nawoza badde ne bakidde omukono nogaye naagulaba ajja kugutereeza naagujjanjaba waliwo mukwano gwange omukazi yamugamba onjuza empaye n'amugamba nja kugulira endala naye kyaŋŋamba nali nuza ntegera n'okutegeera namugamba nja kugula endala naye nga mmanyi bwe ngendo zijja ne lwaki awantu awo obudde obwo obwongo bugenda nnyo tebugenda oba mulamu awo osinga okutegeera era omuntu omukodo era ndowooza naali mu buyinza singa nali nsobola omumutuukako ne musayiningisa endagaano ng'ali mu nsonga ezo oli ne wabayo ng'alemedde ku bukulembeze ng'ali mu kwegatta n'omugamba njagala onzikiriza embeere nga yenze pulezidenti gw'ovuddeko agamba yesebo sayininga wano ng'atwala walizima ngweno akusayiningira eggwanga kyovula wankulaga nti Suna Ben yali awoomerwa n'asayininga consent again emutwala ku kyapa ng'ali mu kuwoomerwa naye kati teyajjukira nti asayininze consent eteeka omukazi ku kyapa lwa sex omukazi Nambo yagenda ku kyapa kya Suna Ben lwa sex katulete tubimanyi n'ebintu obijjawo kati nze njagala kukulagayo ekintu kiri kimu olaba abakyala bana bavuga emmotoka ez'ebbeeyi abasajja bazibagulira kyala tubayitakawo nga bali mu mammotoka nga banna effe twazaalibwawo sex nti kapasite yo owa boda ali emmere ya 10 yali akakomando ka 2 ku 3 naye asobola alekera mukazi we akameeza ka mitwalo 2 lwa sex owa boda omuvuzi wa boda bola baba abasajja abayiri baba alekera mukazi we akameeza ka mitwalo egyo naye ye ku stage alaka komando ka 2,500 nanywera kakatunda ka 5 kubanga toli mukozi wa sex wali abakozi nga boje bali gwe producer olabaye anyega yekyenjogira kakitegeera nti sex muwo obudde era abakazi abali awo oba osazeewo okuwa musajja muwakkute muwe sex akkute mulimu n'abakazi abagaba ebitundu
amuterawo buteeza onaga yo tatagundi namuterawo tatagundi neyekeja kwichi nagweri mugazi nadda mu bibye kati batatagundi agenda agwa ku mukazi ebbali omukazi namuwa sex bulungi bano basaidi dish era mukyalawo kati kankubulire gwe kuva n'olwaleero genda olwaleero mulireko ku mmeeza y'ewaka eyebeerawo olina emmeeza mudireyo olinamu emmeeza bangamba olinamu emmeeza ya giraasi mugenda mulireko ku mmeeza ey'egiraasi oba wagendayo dda nvaako producer yayogedde nti mmeeza ya giraasi tonkwata bubi sebanga ali mukulaba akatataniso okukubira amugamba ojja mulumbe dda producer nomukwata eri liirako mukazi wo ombuulire bw'aba alina akasente kakwese enkyagenda kufu ojja sanga nga tomuwadde wamulekedde sente zigula bijanjalo ojja sanga aguze enkoko mulireko kameeza ekinabiro mulina kyamunda kyebweru kyamunda mulireko mu kinaabiro ate ng'oyimiridde mulireko mu kinaabiro ng'oyimiridde ate tomuzzaako mukono okisegedde mulireko mu kinaabiro ng'ate oyimirira ate tomuzzaako mukono tolemezaamu okisegedde nkugambye waaba alina akasente kaalina kakukulidde enkyo ogenda mumulekera zirya bijanjawo namukene ogenda sanga afumbye enkoko omukazi kyoga sex abatabula bwati mama sex atabula abakazi omukazi akuba omwana emiggo ng'ekimukubye emiggo kitaawo teyandidde naye ngaomwana nava omwana okuba waaki naye nga mu mutima ekimukubya era woba bala emiggo engeri empi zamukuba kitaawo teyandidde kano omwana abaziiza gwaki kitaawe teyamulidde obusunga bumalidde wali kati awo enkugambira bano ab'amazzi bano abajja okukola saavisi abazijja okukola saavisi ewaka awe baliira baki balese spare abo baliira bakazi bo baliira bakazi bo mumbulizeeko oyo amanja kiki esimu ankubira za kumukumu waba alina ssente mugamba azitu anindemu osegedde omukazi aba n'obusungu nga tumulidde era ayomba nnyo okisegedde naye omukazi ng'omulidde olumala omulya n'atereera era omukazi wo aba atandise okuyombayomba nnyo gwe mukwate mulye myaka emeka abakazi we babeera nga baagala nnyo sex buli myaka gyonna n'abakulu myaka 7 bwe kiri naye amwagala naye just engeri gyamwagalamu engeri gyamwagalamu kyekimatalinga naye gwayagala okuwasa tuwasa omukazi yenna n'ogenda n'okola embaga osobola okwanjula n'okukyala naye ku kyembaga nkusibidde awo watanaweza myaka 3 ogira olindako embaga toyonona budde bwo omukazi nga tanaweza myaka 3 aba bakyamuwuuba myaka 2 paka ku myaka 3 kasaweze emyaka 3 webba nga abase tolinza kuse ne batambula anti kati oyo abasatu mwetano nga bakyatambula aba nti gwali ne wakaina kalwasa kati anoonyayo change obanga ne gwali ne wakatamutwala tamutuusa ku ntikko kati anoonya mutuusa ku ntikko ate ntikko yeru ekyama kati otomutuusa ku ntikko ati wombuuzizza entikko yeriwa ojja omubuuze kazi oba takuleekaanira kuba takusunaasunako takwerippako tomutuusa ku ntikko kati lwaliro nkuwadde omulimu genda ogayo omugambe omanyi leero njagala kutuusa ku ntikko wakugamba nti wawolaba asanyuse nnyo n'akuba mu ngalo manya tomutuusanga ku ntikko wakugamba nti yeetinga bulijjo ntuuka ku ntikko manya kati omubuuze
obeera otya nga nkutuusa ku ntikka akunyumize kuba nandibadde nkutwalako kutuwa naye ajja laba vidiyo agamba onyonoonera omusajja wange ate saagala kwonoona kizabuli gubeera naye omwono siina gwe nali nyonoonyera siina gwe naye nyonoonye anti bino byenkugamba yajja kugamba nkwonoona nkubuusizza naye ng'ate embuusa abo abali abatulaba bendi mukubuusa nti bakazi bammwe making sure nti we muba mubalya mbatuuse ku ntikko ntera okulaba bano abagenda ku zitrip biki ebibeera eyo kwerya olumala okukola kuba kwerya kiringanga bano bahonaleba abagamba mubagenze ku benchmarking bagenda bweru wa ggwanga bagenda n'abagirlfriend bagenda n'abakyala baayo bawaka bagenda ku mirimu mitongole gy'eggwanga olumala ogimala babeera mu zittu babeera mu kwepiica bwepiica kati kankubuuze okuva gavumenti eno weetufuze emyaka 4 gano gonna omanyi budget ya parliament abagenda ebweru okubenchmarkinga buli mwaka asera buli mwaka buli mwezi abaka bafuluma okugenda ku for benchmarking naye kyogamba byebaleeta no mu ggwanga byebalabye eri ebweru byebino eggwanga we liri walabeyo ekizimba ne kirina emyaliro 100 walabeyo enguudo ez'omulembe standard roads mu ggwanga lyaffe Uganda walabeyo awatali nfuufu wano mu Uganda walabeyo awatali kasasiro wano mu Uganda demokrasi tumufuna mu butuufu wano mu Uganda bye bagenda okubenchmarkinga naye okusaka okukopa babe kuzitrain tulina no kuzitrain wano mu Uganda tulina wano ku basi nga basi eringa train eringa trailer erina ebyananga bimeka naye nga basi etambulira mu kibuga Kampala bibagendayo ku benchmarking okulaba tuludi batuletere wano naye olw'okuba nti batuuka mu summit season batulira mu meeting ezo oluzimala bwe bati bagenda kwegatta bagenda okuvayo okwegatta okuma wano nga basiriwadde bali mu bya girlfriend boyfriend begasi beerabidde kyova olaba mutabani w'omukulembeze abayita baddiikuula ate nga kituufu baddiikuula bali begasi bali mu parliament kukwegatta kuzaala buzaazi balina abakazi balina abaana waliwo engombo egamba nti bazaale bali okufa obukulu abakuwadde kulya kyekyo kyennyini babawa kulya batutwalidde abakazi abo anti balina ssente bagaba ssente KFC ziringa KFC bagambikako beegatta olwegatta kyova olaba banyirira bati omuntu yeegattanyirira wali okuze ku malaaya kibuuzo nga kyombuuzizza kinene kinina okumanya nali nkozeeko sex wesente byonna obigenda wali omukozeeko naye nze sigulangako ku malaaya naye nga nali nkozeeko ku sex wesente sex w'okusasulira naye nze sigulangako ku malaaya abaana bavuga emmotoka ez'ebbeeyi balina ebizimba apartments kukwata bulungi basajja era omukazi aliyo nga talina mpisa nga ne sex tomanyi goli midibo ogenda kubeeraawo ng'obeera mu buzigo bakulya bagenda kulya paka wooli kaddi wanga bakulya buli naye nga tolina kyofunamu ng'ebitundu bye ebyekyama tebina magoba ge ompaani ya sex kati bwenda abanyinaffe abagenda ebweru okukola bo bamufuna ddi kyovula abakambwe kyovula abakambwe mugambe ndi kuseeti bamufuna ddi kyova olaba abo abali ebweru kyova olaba abo abali ebweru osegedde abo abali ebulaaya abali ebweru kyova olaba abanyiivu banyiivu nnyo olw'ensonga ekibafuula abanyiivu nti goli eno bali eri bali mu kukola bamaze emyaka ena tebakola sexi bamaze emyaka 4 5 emyaka 2 tebakola sexi goli naye nga n'ensonga ezibafulumizza eggwanga nsonga zaki nfugambye eri wano g'oli mu kuboogerera bubi bagenda kuvumanga ekikuvumya gwekaana gwe kitaawo ti nga kiyensonga wegatta buli woyagala olya byoyagala tuli mu kulya migaati na muceere tetukola na sex
oli mutumanyira bagenda kuvuma kyovula nti oyo ali ebweru eggwanga eyo mukambwe ennyo ng'okutte ku Kyagulanyi omanyi lwaki bayita mu buvubi bungi oleyagadde kadamu kati nze atali ate oyina engeri otunula mu booti numwa olinga atulula mu kitabo kyologa nenyina yani nedda bakanakomawo muno kubanga ntambudde nze ndi exposed nze siri wa bulijjo siri wa wano tomwagalanko omuntu yali akoledde ku UN nako ya United Nations n'entambula ensi amu exposed nkoze n'amawanga ag'enjawulo ndabye ebintu bingi wali omwagadde famu twali nzufa kati kankubulire twatambulanga nova n'olinnya ennyonyi n'ogenda e Rwanda oba Kenya naye ekikututeyo kimanyi oyina omwana muwala oyina omwana muwala gwewaganzaako olunaku lwali obaddeyo nakukola byotalabangako ng'olina okuddayo omuntu asobola okukola ekintu n'oga akanzireyo kamunoonye n'omunoonya osegedde gwe munnaye baali bagamba mbu abantu b'engulu abo tebalina mazzi baliwo ab'engulu mbu bagalina si bonna ne baali bagamba annaye nga waliyo nagwa ku mwana muwala erinnya lye kandireke oba waliwa naye nga bagamba abantu b'engulu munnange Dryland simanyi biki omusana mungi simanyi biki mukakwa naye omukakwa oli era kusemundu omwana w'omukakwa oli yali anzise nafuluma n'ebweru nengera nekalira ku musana nemu okufa bwali misana waliwo fulumyeko ebweru noyota omusana ng'ova kukola sex kati woba tofulumangako mu nnyumba n'ogenda ebweru onoonya akasana weekalirire tokolanga ku sex okitegedde kaakati kolako ku bintu ebigenda okutwala memory yo ng'eri happy sex oyo asobola okuzza obuto nakusala emyaka kati nze kankubuulire bano abaana bavubuka abaagala egimenti yaabwe tibamanyi sex era tibagenda tugeze oni wa myaka 10 tibagenda kunyumirwa sex 22 alina oli mu 22 togenda kunyumirwa sex kati olina kwagala asatu boba mu 22 wobanga muwala wa myaka 2 tambulira awo mu 2 woba oli wa 2 yagala mutandikira mu 2 mu 5 paka kwa 3 awo yambuka omuwala Kanate wobeera ng'oli muvubuka myaka 2 yagala omukazi myaka 3 n'okwambuka mwawo sex abajja kunyumira kakati ate ogamba ni omukaka wange bamuyita Aike erinnya lyo limanyi lwali wuliddeko bali bamuyita Aike era Aike yo siye mukyala wange gwe nnina mukyala wange ononsonyiwa naye that's life nti Aike ye yantuusa kwoyo osegedde yamukupangira yali buloka si ali nkugambye yantuusa omanyi kati kankuleyo abantu bamanyi baagala mazima ate musiime eno ye life gye tutambuliramu buli muntu ali eyo nti gwe n'oba osiise n'oba that's the life we are living in nti gwe omusajja gw'ofunye gw'oyina ewaka onyiiga nnyo nga asanze X n'amubuuza naye nga X oyo yamukutuusaako gwokumufuna nti X oyo yamulabirira ebbanga eyo ye yamuwanga sex oyo yamulabirira nga yamukola ebyo byalina okukola byakola kati gwe bikusanyusa oli X yabimuyigiriza
byoli naye kati byomunyumirwako yabijjeeri era mmwe mwenna abali oba oli musajja oba oli mukazi omuntu yenna nga asanze express gamba nti oba yebase naye okumubuuzaako si lutalo era waba amusanze nga talinaamu 10 n'akwata 10 n'akimuwa aba yeebaza that moment kati nze sirina olunaku lwe ngenda kwerabira omuwala oyo gwe bayita Haike yali weekansanga eyo girlfriend wange yali weekansanga eyo yambeererawo nnyo nga sirina ssente nambeererawo nga ampa sex oli gwe sirabangako era nayinjiga ebintu bingi ekisooka nti nayiga nti senti mu Northern Uganda nti abaana nti balina mazzi nze sirabanga na munyankole wa munyalwanda alina mazzi galinga gaayike oli omwana muwala yali asammula yali mukakwa kamuyita Haike yali mukakwa ate nga azanya ne basketball ngakubaziro kalwachi wamuddukako nabula nga omanyi bino ebyessente nabula nange nembula nange gye nabulya nenfunayo naye gye yabulya naye naafunayo naye nkugambye temubeerangawo ne mugamba mbu abaana b'omu Northern Uganda nti balina amazzi bagalina tonnafuna mutuufu ate kankuleyo n'ekirala okimanyi nti n'ebitundu bino mbyogere mu birinnya lyabyo oba mbibikke tuyagala mbuyite busolo ebitundu by'ekyama bino ekikazi n'ekisajja ebitundu by'ekyama nayo bimanyi okwesiima kati owali olabyeko omuntu agamba ekitonde ekisajja oba ekikazi nti otamalaako oba nti otanyuma sex otanyuma ebitundu by'ekyama nayo byekwana mwe abantu nga bemubeerawo ne mwekwana n'ebitundu by'ekyama byekwana wattu byekwana byesiima era wewebakanga ku mukazi natakunyumira ebitundu by'ekyama tebyesiimye ekitundu kyekyama nekyo tekisiimye ekitundu kyekyama tekisiimye ekitundu kya mukazi aye n'ekyomukazi nakyo kikoze ekyo kitutebudde kugamba nti bambi nsiima nakyo tekikusiimye byogera birina omutima byo byogera fyak femmwe ebitundu by'ekyama byogera kakati mu bitundu by'ekyama okwogera kyovulaba omuzungu alina ekigambo kyakozesa kiyitibwa fuck olulimi lwa bitundu byakyama lwe lwogera bweluto lwogera okitegedde byogera ye lulimi olwo kakati bigambo si bibuwoomu nnyo naye lulimi Luganda olulimi Oluganda tuba tulina okuwomesa olulimi Oluganda kakati totunula eri tunula mu kamera olulimi twogera olulimi Luganda tuba tulina okuwomesa olulimi Oluganda ebitundu by'ekyama byekwana era ensonga lwaki okwata mukazi n'omuteeka ewaka kubanga ebitundu by'eby'ekyama byamusiima asobola omukaba omukazi nga takuwa mirembe naye nga mu bitundu by'ekyama mwabyasiimagana nga newootagala n'ogenda ebbali okomawo era abakazi temunyiiga nnyo nga musajja wo yagenze n'ayenda muleka wabanga omukazi wo nga musajja wo akuwaana akugamba nti bebi gwosinga era sifunanko ku sexy bwati muleka agenda ayende waakomawo n'asigala nga era akyakukolera ebyo byalina okukolera nga ebirungi byonna abikkolera kitegeeza ne waayenda tanasangayo omukazi alinga ggwe kati gwe siima nnyo gwe sigala nga upgrading ebitundu by'eby'ekyama bifuule bya mugaso upgrade abakyala nga tonnakulabirira feesi yo labirira ebitundu by'eby'ekyama wewali omukisa gwo wewali ekisiraani kyo babirabirira batya bo bakimanyi gwe kuba tobirina olina ebitundu by'eby'ekyama ebyekikyala olina bibyo naye nebyo osobola obbirabirira nywa ku ssere nywa ku mirandira gy'entengotengo nunya ne ku njaga enjaga eneye ebikole ya abo ebikolo n'emiti gya fumba onyweko buli kikyafu ekikulimu
oshegede buli wo cleansing body yo ate ne chala genda ko mu steam echala genda ko massage netogea na sente kwa ojagwa muzibu wa guga oshegede okay genda osumule body abaleba Losa TV tuline rule Bombo Road dachatunyo kwa kati andaivatinga na ntwalero chicho choyagala kuchaba malaya chaba malaya kale kankumenga gwe wobayita kale gwe tuogere kubali gwe boloza nti ba malaya nga mukazi wo mujjemu no wange tuogere kwa malaya bali abayimira ku street abaana abayimira ku street malaya tayimira ku street nga tayina bijanjalo bya mulembe wagendera okwetunda aba wa mulembe wansaawo buli malaya yes kaliye yetegeera ati ndo wa mulembe baba mulye bamugamba edwe twatu ku China wemba mu China kale ne mu ku China kwe kale mu China ne era mu mugula ozawachi bamugula malaya adiba malaya atadiba malaya asala busazi price nti abadde owe 10 nga agamba nti anze ne wa levons atalina 10 simuwa okudiba kwe nti owebiri amujjamu awabadibye nekali baba bateyegasse abasazeeko ku senne abatadibye nebo tebakowa taikowa kubanga yakupimirako alime kowa malaya yakupimirako okimanyi malaya nti waba nga yagala akole sexy amatire asembayo mu lunaku ye boyfriend we okimanyi nti malaya bane boyfriend wa bane bawe kyekugamba nti bamalaya bafumbo era teweekanga ng'osanze mu kagundi ng'omusanze mu katali tondete oluyimba lwawire mukabye bamalaya bafumbo malaya abeera wano n'agenda naye bamalaya balina laavu atunda akaboozi najja n'amuwa girogende ku ssente zo girogende omumala n'okkuwa obuwa amazzi oyongeza mu kasente otya ozongeramu okusammulira olina okwongera mu kasente wabanga obadde omuwadde ebiri akugamba yongerako ekyebiri ate zemba musabudde bulungi ne gajja lwampaka agaana agasibaati omusabula bulungi najja era malaya ate nno nzijukizza akantu waliwo era malaya yamukola akantu ako n'amugamba onkudde malaya ng'agenda yeeweesaako kyaliwa nga bamuyita Yozefu ng'awaako Yozefu ng'amugamba Yozefu ng'alina ekikolo Yozefu nga ezze toziriira awo ng'alina semanengene ate ne kimalaya kyali kirina bwaguuga nga kya mulembe kati Yozefu agwa ku kimalaya nga kirina bwaguuga bulungi naye malaya kyensinga okumwagalako malaya ali strict Yozefu yaŋŋamba nti malaya yaŋŋamba yambala akapiira ga bambi olina akasolo kalungi pozi ononsonyiwa olina semanengene ennungi ko yeyewe bali kusiima nga naye amugamba nantenze tonsiimyeko nti wabula naawe olina ebijanjaalo nti yambala akapiira bambaza bupiira malaya yennyini yakwambaza agiyuza bwati ate yaba neyiye gujja neyiyo naye nakwambaza eyiye gye yeesiga malaya n'ayambaza bulungi nnyo bwati Yozefu n'agimwambaza Yozefu n'akoona ekyuma Yozefu aba akoona ekyuma malaya n'amugamba naye banne ate kati nga ggwe ate ontutte gye mbadde saagala kugenda sente zo ziweddeyo n'amugamba ye ate ozipimidde ku ki waŋŋambye nina kumala kukola ki kusammula n'amugamba naawe sammula kati otasammula n'osammula ku Krisimansi n'amugamba era kyogamba nga kundiwa n'emyezi 12 n'amugamba nti oŋŋambye oyagala wonna yagala nze nkugumiikirize omale okusammula wona osammula ku Krisimansi abamu basammula mangu naye kati gwe ogaanyo oyagala sammula ku Krisimansi n'amugamba nedda nina omukyale waka nina okuddayo sobola kumala wano myezi 12 naye ngenda kusammula n'amukola
yamukola yenga kyali yagala mukakasa yagamba bano bamalaya bali ezange ne bagana okusamula njaga kulaawo ku malaya nga asamudde yamukona malaya n'asamula malaya we yasamula n'amugamba omanyi kyonkoze okimanyi nti osso olunaku lwange lwonna sinawadde n'apetite era kati nnyuse malaya kasita omulya n'asamula batakyaddamu kukola aba amaze yamukuba jeke yamugaa toge yakwata empale n'amugamba Yosefu togenda vva wano Yosefu teyankubira ssimu ogenda omutwalira ssente ambuza jangu onsanga wano jangu kati ntuuka wangambye nyimirira jangu kakati tambula ojje wano waliwo guest house eri awo ningenda ku guest house nimbuuza oli muloogi asiri muloogi era singa yangamba nti ndi muloogi sandi mutwalidde ssente ne yangamba nfunye obuzibu nengenda kakati omanyi loogi zino eza muwala wa Lwasa muwala wa Lwasa alina buloogi bulungi nawe wagendayo muwala wa Lwasa anti kyennamutwalira ssente nga malaya yamukabye yawambye engatteemu yawambako engatteemu n'awambako neki naga kiyinza okwesiba ttawulo nekifulumewe ne bakiwa empale nekigenda ng'empale terina kyerimu n'awamba engatteemu yawamba engatteemu ne sitokiseemu n'empale ekiza malaya bawamba malaya ate balina amaanyi malaya bawamba n'amugamba kyonkoze ossa olunaku lwange ekisooka ondidde tonvaako ekyokubiri omazizza badde sirina kumala ossa olunaku lwange sigenda kukola siyinza ku mitwalo 3 gyompadde asinza kuta olunaku lwange lwa mitwalo 3 ogenda kunyongeramu wakiri mpa emitwalo 5 wakiri mpa emeka 5 mpa 5 kakati malaya ono aguguba alemera ebintu naye ng'ekimulemeza ebintu ono kumulemezaamu kumulya paka kumukola ki kumumaza era okakkana nga ntutte ssente lwasasula ssente ngeno olaba omusajja afulumayo na mukasi mubuuza kiki mbumulidde n'asammula lwansonga nti malaya aba alina okuddayo ewuwe alinayo omusajja kati omusajja alina naye omuwa kati watawa musajja we ajja mubuuza kikyate kabamu balina abasajja naye abasajja tebamanyi bakazi mirimu gye bakola omukazi akira n'akola mugamba nkola mu owino kumbe takola mu owino kubanga akimanyi owino nnene omusajja ajja kugenda mu owino yonna nga anoonya owino omukazi waakola owino nnene kati ye amugamba kimu nkola owino nkola mu owino kati gwe owino nnene omusajja ajja kujjanga tolina budde obugenda butambula owino yonna ate mukyala wo omwesiga kumbe omukyala ennansana oba wa alinayo akafo mwabeera waliwo kaloogi wabeera kiki kiwambuuziza ku mayumba gali kati afuna ennyumba ezo bwezito baziteekako abo kakati awo nga wabeera kati wabeera abeeyo ab'ennansana bokka bebagira akaboozi osegedde era bwetuzungazunga abasajja nga nali nagwa ku mukyalo omu Socialite oyo namusanga ku Rock Gardens omanyiwo njewulira waliwo ebiseera bya omanyi omwaka Brick and Race we bajja ku katikati bana bayimba Love is Wicked waliwo Socialite omusijja mwogera nali simanyi nti malaya nali ndi ne kazini wange yali ava Sweden yeyo twali tugenda mu Brick and Race awo ku katikati tutuuka ku Brick and Race awo katikati story neno sijinyumyangako naye kanjikunyumize tutuuka katikati nga Brick and Race munda mujjudde kyokka ebweyo ate waliwo line nga tugamba ye kakati ffe tujjuka tetwagala nnyo bivulu eyo biri congested nnyo nga tugaa esente zaffe tezitubonya tugende ku Rock Gardens nga tugenda ku Rock Gardens
ku Speak Resort, ku Speak Hotel awo. Atugenda ku Speak Hotel. Bagita Speak Hotel. Atugenda ku Speak eri awo Speak Hotel Rock Gardens. Tutulao tugenda mu Rock Gardens awo tutandika okwewamu. Atwali tulina money, tulina dollars. Ebiseera walo kyakola mu UN. Nali kyakola mu era nali mu leave, nali nze mu leave yange. Kati ne cousin wange naye ava Sweden ate musambi wa mpira. Kati nga naye kati azze ate mutambuzeemu nze amanyi Kampala. Gwamanyi bimama gye biri. Kati nga na sister wange alina ennyumba emakindye eno mu Kizungu. Naye nga naye ate ali Sweden kati ennyumba nga ffe tugibeeramu. Awo ne ebiseera nga sinnawasa. Kakati tusula makindi eri mu Kizungu. Mu nyumba ya sister waffe. Kakati nga tujjaawo ku Rock Gardens. Tugwa ku socialite omu yali kati ffe tuguddaawo tetumanyi nti bonna abaliwo tulaba bana ab'okukku tuza be bamalaaya. Kati kumbe ne munda mwe ba staging abamu tetumanyi kyegamba olio abantu bangi bagudde babafunye omukwano ne bamalaaya nga tebamanyi nti bamalaaya. Kyenkugezaawo kugamba nawe omukazi yanjagalirawo. Yes, kyo oyinza n'okulaba nti mukazi wo abamu balina n'abakazi nga babasanga we batyo nga baali bamalaaya nga balina abakazi wakati nga bafumba. Kubanga oyo aba yakkuta era waba agenda okukola obwenzi tasobola kwenda kumufuna mpola. Agenda kukola obwenzi ku muntu nga alina kyayagala omufunamu nga kyamaanyi. Obuli expensive tugeze yagala mmotoka yo nakola omwezi. Tugeze yagala ttaka nakola omwezi. Tugeze yagala nnyumba nakola obwenzi. Naye nga takyaye bbaawo ne yamujja mu bwamalaaya. Bamalaaya balina solidarity. Yes. Era malaya agenda okukkiriza omuwasa olina okubanga omulya bulungi oba omuzina bulungi. Okitegedde? Kati nakukkiriza. Kati wakukkiriza kasita agendako ebbali n'ayendako aba just alina kyagenza okukusakira. Kiza malaya aza okukusakira? Bulungi nnyo. Kati mbadde nkyakunyumiza ku socialite oyo. Socialite oyo yafuna ssente. Kati tumugwako yalina mukwano gwe alina kawere. Tumanyi nti nakawere. Bane bamalaya ayinza n'okubanga ayonsa n'agenda kukuba anoonyeza omwana amata. Malaya. Era nze kyova asobola kwebaka ku mukazi nesimuwa ssente. Kubanga tomanya kyayiseemu. Sigwe kugambe sisobola. Era obanga oli eyo n'okozesa omwana wa munno n'otabaako ky'omukolera. Kali wabatange kisirani kyamaanyi tekyoyitagisa kumala kunyumirwa wabanga gwoganya okunyumirwa si buzibu bwe gwobutanyumirwa buzibu bwo. Kankubuulira amazima bamalaaya abo asobola okugenda n'asaka n'akusakira gwe gwayagala genda n'akusakira. Bakazi bangi zaako okusapootinga babba baabwe mu maka n'akola obwenzi naye nga asapootinga bbaawe mu maka. Nze nga mukazi wange oyendambula kuba olina kyoyagala okundeetera. Anti ayagala amanye kati be bakazi abalungi making sure nti tamanya gwe bbaawe tomanya nti yayenze. Kubanga akimanyi omusajja ina kasita ategeera nti bbaawe ayenze kaweddemu. Tebiba byebimu. Nze nsobola okuna n'ensaba omukazi wange ansonyiwe naye ate omukazi wayenda mukyawa ebyaddala. Nze nagwe nakyawa just because nategeera nti yayenze. Nanneegaya nagaatubiddemu ne omutima ne gugaana. Naye ate nali mwagala. Kali gulaki onyiga ate nga nawe oyenda? Ndi musajja. Nina kusajja laata. Ndi musajja. Nze mba nkimanyi nti omukazi baba mukwano baba mulya biki muli n'enkifiringa ne simulabanga era sikimanyi amoke. Ne kasita nkitegeerwa ne mukwala ali ku sikyalugamo nti baŋŋambi ne mutegeera. Ne mba nkyakunyumiza emboozi ya socialite oyo. Tumugwako afu tumanyi tutandika okukwana abakazi tulina ssente tukatukwana abakazi. Tukwana abakazi kube tukwana bamalaaya tumanyi tukwana bamalaaya. Naye kyayisinga okwewuunyisa nga monna bawaitress ne bamanager babamanyi. Netugamba bana abakazi balabika bana abawala bano bakikubira balabika balabika bamanyikiddwa oba baserebu. Kumbe yes kituufu memory yaffe tugabalika baserebu. Memory yaffe tugamba balabika baserebu balabika buli omu abamanyi buli ayingira erinnya erisookebwako S naye sijja dyogera dimalayo. Omulala wabe bamuyita Jeni oba Janati. Ate ali Janati.
Omulala nze wange gwe sijja mwogera kubanga amanyikiddwa nnyo. Kakati kuba tumanyi tukwana bamalaya. Tetumanyi tukwana bamalaya. Bala tulina sente. Tugula echupa ezebbe, tugula echupa ezebbe. Bibaagala. Munenga buli omu avaawo ne lusinzi ya vodka Smirnoff Ice. Tusasula. Nga batugamba tudda wakanti ate mufunya abakazi mutuleka. Tetwavaawo nabo. Otegeera nti bamalaya kumacha kutusaba sente. Mwasula nabo. Nze nongani. Nofunye omugongo. Mama. Era malayo n'obusungu ku malayo oyo. Naye lwakuba kimwebazaako kiri kimirawe nakakasiza era nze bamalaya mbateerayo omukono. Bamalaya si balwadde. Never. Bamalaya balamu naye bana abantu abatakola sex aba bategattagatta nnyawe basinga okuba abalwadde. Aba batakola sex abo mbu beekuumye abo beekuniza abo sex amukola lumu balwadde abo bayina ebirwadde bayina enziku abo bayina ebirwadde abo ne buno bwala buno myaka 18 obwo myaka 18 obwo myaka 2 bulina enziku bumyaka 2 obwo myaka 18 obwo bulina enziku obwo bulwadde naye abakyala myaka 25 myaka 28 myaka 28 asatu gane ya mukagulu abakazi kizibu basanga balina UTI nkugeba manyo labi ebitundu byayo becha naye buno myaka okutandika myaka 18 myaka 2 nga tutekanna yingira myaka 25 myaka 22 obona bulina UTI tebumanyi labira buba bujama buba buchafu busula tebunabye buba ne uzi UTI obwo bola bobo tebwefaako kasobola mawulina kulamba nga tekanabye lule bombolodi tebumanyi pantliners lule nga tuwumba advice yo abantu basigale nga bagenda mbamalaya oba nasinza gama muntu ntisigala nga ogenda mbamalaya naye nkugambye ekintu kiri kimu nti omusajja yenna ali eyo tobera mu depression ya waka nonye essanyu yonna w'olisanga nonye essanyu omusajja yenna ng'oli eyo tewetera kubeera depression olw'ensonga gwakola sente za waka gwakola buli kimu gwe yinjini y'amaka ekyokulala ogenda kufa mukazi w'omuleke nga bakwano bo bamweyagaliramu ogenda kufa ebyobugaggayo bitundibwe nga mukazi wo nga beyagaliramu n'abasajja bala ne sente zo wawula buli wofu omusajja yenna ali eyo nze nkuwa advise eryemu bweti yeggwe yinjini y'obulamu bwo n'obwa famire yo yonna teweerumya togana lya kifi kya nkoko togana kunywa kajuisi kalungi togana kukola kyonna kyokola kasa kibaye nga tekina gwe kirinyirira ddembe lye weeyagale nga woosobola tobeera mu depression olw'okubeewaka wayombe n'omukazi mwawudde ebisenge wembanga omukazi yakumye mwawudde ebisenge noonya akuwa abakazi bangi baliyo banoonya abasajja be bawa gwomusajja yenna kino kyanga kinze njogera abakazi basajja kubanga bemmanyi omusajja yenna ali eyo ebyobugagga byo ogenda kuva mu bulamu bw'ensi ebyobugagga byo omukazi gwolese ng'akutadde mu depression agenda kweyagaliramu n'omusajja mulala omukazi gwolese agenda kutunda ebyobugagga byo by'abaana byo bimanagingibwe omuntu omala nina omugagga omu gwe mmanyi yali mukukunavu nnyo mu bintu by'amazzi nina omugagga gwe mmanyi oyo mu by'amazzi ne mu bya tiles ne toilets ne boreholes na biki yafa yazimbako ne ku church yazimbako ne ku kereziya yali w'amaanyi nnyo nga ne ba bishop ne ba reverend ne ba cardinal bonna babeera ewuwe omusajja oyo yafa alina n'abaana be kati saazi nababonaabona tebabonaabona nti balya ku street naye tebayagalidde mu byabugagga bya kitaabwe naye omukazi eyasigala mu byobugagga bya kitaabwe abyeyagaliramu n'abaana be yazaala bbali abyeyagaliramu n'abaana be bazaalanga ye
naye abaana batazaala ab'omusajja tebeeyagalira mu byobugagga bya bbaawe naye abeeyagaliramu ye musajja gwe yafuna musajja mugagga nnyo yalina zi ostero alina buli kimu ne zi ostero saa zino ziteekebwa ne mu katale zirangibwa nti zitundibwa naye yali musajja w'amaanyi yalina n'ekyuma ky'amazzi e South Sudan n'akiwa bawala be babiri n'omu omuwala yawasizza omusajja alina bi dreadlocks n'atwala abo buvunaanyizibwa bonna ku mbaga y'omusajja alina dreadlocks okitegedde naye fakitole nga yagitwala n'agiraga abaana baatazaala omusajja n'atwala abaana be baazaala mu bakazi ab'ebbali n'abalaga ebyobugagga byalina byonna ng'ogasi ne factory eri e South Sudan n'agibalaga factory yasooka okukola amazzi n'agiraga abaana b'abawala n'abalenzi abatazaalibwa mukazi kati ali mu bintu naye omukazi ali mu bintu factory n'agitunda abaana babonaabona naye yabeera nnyo ng'ali ku mukazi we ogu n'agamba kambeere kuono neyeerumya naye saawa zino abaana byalekera ebyobugagga tebabifunyemu kitegeeza ki nti gwe n'omusajja ali eyo oba osazeewo kweyagala weeyagale oba osazeewo ng'ofunye omukazi ebbali nga yakuwa akatunda mu budde yakulabirira yakumasaaginga yakusammulira yakuwa sex oli gw'oyagala ku kameeza mu ffumbiro weeyagalidde takulumya beera n'oyo mwagale era muwe ekitiibwa temuddamu kubonyaabonya bakyala babaagadde temuddamu kubonaabonya bakyala bababeereddewo buli omukyala waba afunye misunderstanding naawe muwe eddembe lye muwe ekitiibwa kye genda funa mulala noba todeeta mukazi kunoba kuva mu maka gwoba ova mu maka ono oba ogenda otandika amalala nga tuwumbawumba lule yes omwami yenna watuganye nti abakyala abafumba abamu nabo bakolobwa nekolera gyange yes omwami ng'ali eyo ng'alina mukyalayo waka bubonero ekibwa ayinza okulabirako n'amanya nti ono alabika alina kyakola kasobeera ne mukazi wo ng'ajjako essimu ekiro omanya oyo mwenzi era omanya oyo nekolera gyange ng'agijjako ekiro nga wooli kasita ajjako essimu tesulako manya mukazi wo mwenzi ekirala ekyokubiri buli wobeera ne mukazi wo nga bw'obanga olina mukazi wo aba yakayingira ennyumba n'ayingirirawo ekinaabiro manya ava mu bwenzi nga yakayingira bw'ati kasita oluggulawo oluggi bw'ati n'aswala ensawo n'ayingirawo ekinaabiro manya ava mu bwenzi empale yeetobye yonna egize yonna akyalina supu akyamulimu omukazi alina kujja n'asooka abeerako n'abakubi yeegiraga yakubyalonza nalyoka agenda okunaaba naye kasita olutuuka ebbugu mulingi kasita nanti nze nkuge mweba mumanyi ekisuzi mujja ziwaayo era mwenna bagenda obeera mu comment ekyo njagala mukikomentingeko abakimanyi mukimanyi batakimanyi mukomentinge tunatandikiraawo era njagala balekera research nti mbagambye ekintu kiri kimu nti omukazi we oluyingira ati oba guli oli musajja nga wakimbuuziza ng'oyagala kutegeera obubonero obulaga nti mukazi wo ava mu bwenzi oba mwenzi nkubulidde obubonero obusooka nti omukazi buli wabanga mukazi we ajjako amasimu ekiro tegasulako gagakubwa nnyo oba nga agateeka nnyo mu silence nga zivuga naye nga zibeera mu silence mukazi wo muki mwenzi naye nkugamba ekyokubiri nti omukazi we waabanga buli wajja n'akomawo bw'ati akomawo n'asulawo ensawo n'ayingira ekinaabiro era mukazi wo aba ava mu bwenzi baba mulidde abatulaba mubiteeke mu komenti wembanga kyembagambe kikyamu buli omu ateekeyo endowooza ye tujja kutandikiraawo olwokubiri olujja olwa ekyo obadde okimanyi aye tugendeko mu baboodabooda ne mu batakisi mbasiibudde mwebale kutulaba mwebale kutuwagira ono yerule Bombo Road amanya aje Samuel programu bino badde obimanyi tukoze ne Katabira Muhammad omune Kagere Waswa Beka akuume atakuumira mpeera basponsa mwena tubebaza byonna bye mutukolera tudde mu lundi Lubalusewa TV mazima ku mazima.